Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo nate mu kaseera kano wano ku UBC TV we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba esuubirwa okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu nnaku 2 ezijja mu maaso. Wabula olwaleero we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero, Mbarara yawezezza milimita za 3.6, Kalengere milimita za 3.6, Bushenyi milimita za 2.8, so nga ate yo mu Kasese yawadde milimita 1. Embeera eno yavudde ku mpewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zoolekedde obugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ekyaleseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba. Enkya ku makya tusuubira ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandagirize. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba obw'ekinnyikaggobe. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. N'olw'embeera eyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Mombasa ne Dubai tusuubirayo akasana okwememula, so nga ate yo mu London ne mu Paris tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo yo mu New York ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 8 era nga obunnyogovu gye buli. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.